Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Tulaba Katonda ng'atwagala nnyo era tulaba Katonda ng'ali ku luuyi lwaffe. Kubanga Mukama bw'abeera ku luuyi lwaffe, omulabe waffe y'ani? Mukama atujjidde, atujjukidde mu biseera bino ebizibu bwe biti. Katonda yennyini nnyini ayogera n'agamba mu Baruumi 8:28 nti ye byonna abikolera wamu olw'obulungi eri abo abamwagala era abo abamusinza mu mazima abamwagala. Kakati Mukama atwagala era kyova olaba nti atuyise okuva mu by'omu mirembe ekyokubiri 7:14 n'agamba nti kale abantu bange mmwe abaatumibwa erinnya lyange nabayita mu linnya lyange nabatonda nga nze ne mbatonda mu kifaananyi kyange mbaagala. Naye kakati mbalengera njagala mukomewo singa mumanya ne mujja ne mwetoowaza ne mujja ne musaba ne mujja ne munoonya amaaso gange ne muleka byonna bye mubadde mutambuliramu, kubanga mbadde ndaba nga muli bize. Mbawadde naye neetaaga obudde bwammwe. Mukama munene era tugamba bwe tuti bwe tuba tusaba nti Mukama tutegedde nti gwe Katonda. Tewali kikwenkanyankanyizikako Mukama. Gwe Katonda ow'amaanyi, gwe Katonda ow'obuyinza, ye Katonda yekka asobola okukola. Ye yayogera ne kibeerawo. Ye yagamba nti ensi ebeerewo n'ebeerawo. Ye yayawula ennyanja Musa n'abantu be ne basomoka. Kakati yono Katonda olunaku olwaleero ffe bwe tuwulira eddoboozi lye ne tukwata amakubo ge, Katonda agenda kutuwonya coronavirus ono, tagenda kuba na buyinza gye tuli. Agambye nti wano ye yennyini yatuwa, bw'oba osomye mu Zabbuli 9:1 ye yatuula mu kifo ekyekyama ekiri waggulu ennyo, era Bayibuli egamba nti ye agenda kubeera ye muyinza w'ebintu byonna. Kyova olaba nti ye kyekiddukiro kyaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku kye tunaava tulema okutya ensi ne bw'eneekyukanga, ensozi ne bwe zineekumulanga, kubanga oyo Katonda nti atulokola mu mutego ogw'omuyizzi ne mu kawumpuli omubi. Kawumpuli omubi, olumbe olutambulira mu bbanga olwa coronavirus, Katonda alutuwonyaamu. Agambye nti anaatubikkangako ebiwawaatiro bye era wansi w'ebyoya bye we tunaddukiranga. Mukama yabyogera bino, agamba amazima ge y'engabo era ge gatukuuma. Amazima ga Katonda yeefuuse engabo era ge ganaatukuuma. Tetugenda kutya lwa ntiisa ya kiro newankubadde akasaale akagenda emisana olw'olumba olutambulira mu kizikiza newankubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu. Tetugenda kutya lwa ntiisa ya kiro, owooluganda totya lwa ntiisa ya kiro, yadde luno olumba olutambulira mu bbanga, olutambulira mu kizikiza nga tosobola na kululaba, naye nga oyina okwambala ebyokulwanyisa osobole okuwona olumbe luno. Kati Mukama agamba nti bannaaye, singa mukwate ekkubo lyange, singa mukwate ekkubo lyange. Ekyawandiikibwa kiikino, ekyawandiikibwa kiva mu Zabbuli 25 olunyiriri olw'omwenda luno lusome nti abawombeefu anaabaluŋŋamyanga mu musango era abawombeefu anaabayigirizanga ekkubo lye. Kyova olaba nti luli ku bbalaza twayiga ne tulaba nga Mukama agamba nti kale bwe muneetoowazanga ne munsaba ne munoonya amaaso gange ne muleka byonna bye mubadde mutambuliramu, mubadde bize nnyo, mukola nnyo, naye nze Mukama nzize njagala mubeere nga mufaayo ne ku bulamu bwammwe. Okola ssente zo ozirina ku akawunti naye ate boddayo eka. Bye weetaaga okuliisa omubiri oluusi obyerabira, naye kaakati nzize nti bwe weewombeeka n'ogula ebibala, n'ogula ku nemaawa, n'ogula ku galiki katungulu cumu, n'ogula ku hane, n'ogula ku ntangawuuzi, n'onywa ku mazzi, n'obeerako awo n'owummula nako, n'obeerako awo n'ondowoozaako. Mukama atufaako bufi, agamba abange mulabika mwerabidde n'okwefaako.
okubawa mbawadde byonna mbawadde naye ate kaakano na wano mungoberere bw'olabirira obulamu bwo onsanyusa nze Mukama agamba bwe tulabirira obulamu bwaffe tumusanyusa. Okimanyi nti oluusi omuntu oyinza okwerabira okugula ebyokulya ebirungi naye ate n'ojjukira bw'obeera ng'oli mulwadde n'ogenda okugula eddagala n'ogenda eri omusawo ate bw'ogenda eri omusawo n'oyiwa ensimbi nnyingi nnyo. Kakati wano bwe tuwulira eddoboozi lya Katonda kyekigambo kya Katonda ge magezi. Mukama ayagala tukomewo kubanga bwe tunaasoma ekigambo kya Katonda tugenda kumutegeera nnyo, tugenda kubeera n'amagezi, tugenda kubeera n'okubikkulirwa, tugenda n'okubeera n'essanyu. Okimanyi nti bw'ofa ku bulamu bwo bwenfa ku bulamu bwange mpulira bulungi. Wali obaddeko awo abantu abaagala ku bizigo ebirungi nga ffe abakyala bwe weekolako ko obulungi n'ogulayo ka perfume ko bw'oba okoze n'ofunayo kaceekeko n'ojjukira n'ogamba kaŋŋende nguleyo ku kagoye n'ogenda n'ogulako ku lugoye. Olina ky'owulira mu bulamu bwo, owulira nga obulamu bwo butambula oba bw'oba obadde awo mukwano gwo n'akukubira n'agamba mbadde njagala okusisinkana najja ng'akuleketteddeyo ka package ka surprise ekirabo. Owulira otya? Owulira omutima gwo nga guzzeemu endasi. Kakati laba Katonda alinga atuzzaayo ku mmeeza n'agamba omwami n'omukyala mutuuleeko ku mmeeza muteese, mutuuleeko ku mmeeza mukole ku pulaani ey'ebyensimbi zammwe, mukoleko ku pulaani mubalirire, mukole kiki ekiyinza okusooka okubeera nga mu pulaani ng'oggula. Oluusi tukozesa ensimbi ne tuzidubuuda ne tugula emmere nnyingi nnyo awaka, emmere n'efumbibwa n'esigala wali wano ebeera mu firiigi n'ogijjayo nga emmere eyonoonese n'okwonooneka ne mugiyiwa. Naye Mukama atuzzaayo n'agamba nti laba waliyo abanaku abatalina na kyakulya nga beetaaga obuyambi, naye jjukira lwe wagula ebyokulya ebyo bingi nnyo n'obigula ne bafumba emmere n'ogitereka ogenda mu firiigi n'ogamba eno emmere yayonoonese n'okwenoneka. Naye nga singa twali tubaliridde bulungi n'otuula n'omwami wo, omanyi abakyala, omukyala bw'otuula naye ne muteesa omutwe ogumu emitwe ebiri gisinga omutwe ogumu. Kati wano Katonda atuzzayo nti bannaaye mubeereeko awaka ne maama n'abaana, mutuuleko musabireko wamu, mutuuleko mwogereko ng'abaagalana, mutuuleko muteese pulaani ki gye mulina mu mwaka. Naye ebiseera bituuka nga buli omu alina pulaani ye, tetulinaawo na budde bwa kutuulako oba omwami n'omukyala tolinaawo ku budde bwa kutuulako oba n'abaana bo ne mubeeraawo n'obabuulira future ogiyitamu otya, n'obabuulira spending ebeera etya okuyigiriza ku baana. Abamu babikola mu kadde akatono naye kati obudde bungi. Mukama atukomyawo bannaaye. Nze nkimanyi bulungi nnyo nti Katonda agenda kukyusa embeera eno mu bulungi. Soma Baluumi 8:28 olunyiriri olwo lukolunyo nti byonna bwe tulaba ebintu bino ebibi Katonda alina ekirungi kyakolamu. Tuyinza okugaana kubanga tuli mu maziga. Mu butuufu abantu bangi abafudde. Tekubeera na kubeera nga omuntu akinagguka, omuntu ayinza okugamba oyo akinaguka, abantu nga bafudde bangi. Naye bannaye eddoboozi lya Mukama ddoboozi lya Katonda, ye Katonda omunene. Bayibuli egamba yalamya ate yatta. Katonda yennyini bw'abanga akutuwadde obulamu alina ekiseera ekigamba nti obadde mu nsi kuwadde gino emyaka. Kale ye Katonda tewaliwo abeera mulamu ku bubwe ate era tewaliwo afa ku bubwe. Okyali mulamu lwakubanga Katonda yakuwadde obulamu era yakukuumye. Banaye twebaza Katonda ono atukuumye, tumwebaza Katonda atuwadde obulamu. Ffe bwe tujja gy'ali ne twenenya twayogera ne tulaba ne tugamba nti nze kennyini nze mmanyi byentambuliramu, nze mmanyi ebinnema. Kakati Mukama agamba nti jangu waneeka ntuuleko naawe njogereko naawe. Yogera biriwo ebikulema, leka tutuule jangu no tuteese ffenna, jangu tuwoze ffenna. Leeta ensongayo. Owooluganda tosubwa mukisa guno mu kukaaba okungi mu maziga ng'oli ku kisenge. Kikola nnyo ng'oweddemu amaanyi, oweddemu essuubi okukoowola Katonda, kubanga kyava agamba mu Zabbuli 5:15 timunkoowole nno ku lunaku olw'okulaba ennaku nange n'abayitaba nammwe munaŋŋulumiza. Agambye nti kale nga bw'oliko awaka kakati nkoowoola. Agamba mu Zabbuli 3:7 olunyiriri olwokuna n'agamba nti kale kyonna kye weegomba kinsabe nange naakikuwa, essanyu lyo likole ki lituukirire. Kati nga bwe ndi awaka
oyinza okaaba n'okaaba ne tukaaba mu kiseera ekiringa kino, naye bayibuli etugambye nti ate anaatubikkangako ebiwaawaatiro bye era wansi w'ebyoya bye we tunaddukira. Twekweke wansi w'ebyoya bye we tunaddukira, wansi w'ebiwaawaatiro bye. Amazima ge y'engabo ge gatukuuma, tetugenda kutya lwa ntiisa ya kiro newankubadde akasaala akagenda emisana olw'olumbe olutambulira mu kizikiza newankubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu. Tulaba nga luno olumbe bannaye lubi, ono omulabe yennyini azze okufaafaaganya, azze okutta abantu baffe, naye tulina okuyimirira. Bayibuli egamba nti omulabe tajja wabula okutta, okubba n'okutta n'okuzikiriza. Omulabe bw'abeera ng'azze ng'atugiridde, azze okubba obulamu bw'abaagalwa baffe, azze okutta ate n'okuzikiriza. Okuzikiriza kwe kuliwa singa omuntu abadde tannakkiriza Mukama waffe nga ye mulokozi we. Omuntu n'akwatibwa obulwadde buno mbagirawo, oluusi omuntu aggwamu amaanyi agasaba n'agaatula nti Mukama ndokose. Bannaye kino kye kiseera okubeera nga Bayibuli egambye nti sitaani aleme twekuluntalizaako ng'abatamanyi nkwezi. Ku kiseera kino twetaaga amagezi, kubanga sitaani tetumuwaawo kadde kutwekuluntalizaako. Twetaaga amagezi bannaye okukolagana, okuddayo ku kwagala okwasooka, okukolagana n'abantu, okuteesa, kubanga buli omu yeetaaga omulala. Twetaagagana ku kaseera kano bannaye, era kyova olaba nti twebaza nnyo abantu mu ggwanga, mu mawanga abayimiriddewo ne bamanya nti waliyo abantu ababonaabona ne babayamba. Tulabye ewaffe mu Uganda ng'abantu bayambye, bakutte mu nsawo zaabwe ne bakwata ne bagenda okuyamba abantu okugula emmere, abasumba, abantu aba bulijjo. Tubeebaza nnyo abasumba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate era nammwe abatannaba, bw'obeera ng'olinawo kasente owooluganda, priority eriwa. Mukama atwagaza okwagala. Waliwo abantu abatudde awaka nga baabasaze ku mirimu, nga tamanyi na bw'anaasasula bbiiru, naye abamu bali ne mu mayumba nga n'ebyokulya tebabirina. Naye oyinza okubeera nga ggwe nga waseevinga, ng'olinayo akasente. Owooluganda, kino kye kiseera bino Mukama byatwagaza. Ayagala tulowooze, tufune amagezi. Agamba nti kyava akyusa amagezi gaffe n'agazza obujja mu kigambo kye. Tuddemu endasi ez'okulowooza. Bw'otuulako awaka wummulako obwongo buno bwe busaasaana buba tebukyalowooza. Naye ku kiseera kino Katonda ye mugezi, alina pulaani. Ayagala tutuula awaka tulowooze. Lowooza, muntu ki gwe wakola obubi musonyo mwenenyeze. Muntu ki gw'olina okusonyiwa. Muntu ki gw'olina okuyamba. Omuntu aba ali awo ng'alaba akasimu ng'omukubiddeko ng'omugamba munnaye tujja, nzija. Kakati nno tomala gakonkona nnyumba y'oli ku kiseera kino ekya coronavirus. Omugamba nti munnaye nina yo ejjamba lyenkuleetedde, biibino mbitadde wano wabweru. Ng'otaddeko ne masiki yo, oyambadde bulungi. Kwegamba kubanga tulina okugondera amateeka g'Obwakatonda, yeno instruction Mukama gy'atuwadde nti tukole ki, nti anaatulaganga abagonvu ekkubo lye n'atuyigiriza amakubo ge amatuufu. Naye kaakano Mukama atuyigiriza okwagala kwaffe kuliriddawa. Beerako omuntu gw'oyamba. Bw'oba olinako k'olina, Katonda atuyigiriza okusharinga. Tuulako wansi ne mukyalawo muteeseeko, mupulaaninge. Mulina abaana okupulaaninga. Eri abakyala nga bo ba single mothers, kankyogere bwentyo, nga yalina okulabirira abaana, ng'ali awo talina mmere. Abamu bali baleeyo mu byalo, ebintu we bituukiddewo kaakati nga n'emmere tekyaliwo abooluganda. Naye era kyova olaba nti twebaza abantu ne babeera nga muli mu America, ne mubeera muli mu Sweden oba Denmark oba UK, nsi yawa, nga ddala osobola okubeerako abantu b'oyamba. Ate bwe tuba tuyambiddwa, nammwe abayambiddwa, ofunyewo kasente, gula emmere nga ne kafyu tannaba, kubanga twawulidde nga wayinza n'okubeerawo kafyu oba okukola ki. Naye gula emmere emala. Ate bw'oba oguze emmere, beera nga bannaye mupima ku mmere, kubanga okudiiwuuda wali obaddeko awaka ne bagula sukaali, ne bagula sabbuuni, n'olaba omunnyo, n'olaba butto. Gye bikoma okuba ebingi awaka, abantu basena boonoonyi, basena babyonoona bwonoonyi. Omuceere musena mungi. Naye Katonda ayagala tuddemu amagezi.
bwe tuba tufunye bye tufunye Mukama ayagala tuddemu amagezi tetumanyi biri mu maaso. Obulwadde mubuwulira bannaye mubulaba abantu balwala naye twekuume tubeerenga ku kye tufunye tukikozesa bulungi ate tuyambe bannaffe abalala naye okuddayo nga tunaatera okugenda okumaliriza. Bw'osoma mu Zabbuli 9:1 agambye nti abantu 1,000 baligwira ku lubiriizi lwo era 10 ku mukono gwo ogwa ddyo. Tekuli kusemberera gwe, coronavirus tagenda kukusemberera kubanga Mukama ali kulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna. Bamalayika ba Katonda ofuluma nabo bakukuume eruyi n'eruyi mu maaso n'emabega ku sayidi eya kkono ne ku sayidi eya ddyo. Kyova olaba nti Katonda atwagadde. Kakati ku kaseera akalinga kano eno endwadde ya Zebozi naye okiraba weebaza Katonda okubeera ng'akyakukuumye ng'oli mulamu, okubeera ng'akyakukuumye ng'olya, ng'osobola okubeera w'obeera era totya kubanga Katonda agenda kutumazaako. Katonda agenda kutumazaako. Alina ekirungi kyakola mu kino. Agamba nti tewaliiwo kikemo kijja gye tuli kitutasobola kuyitamu kubanga anaatuterangawo omwagaanya fe okukola ki okuwangula. Bw'osoma mu Bakolinso 3:10 bwe kibeera ekituufu ekyo Mukama yeebazibwa ate kituufu tewaliiwo kibonoobono kijja gye tuli Mukama kyatamanyi nti tusobola okukiwangula. Akireeta naye era atuteerawo ate n'obuddukiro ffe ne tusobola okuwangula. Naye mu mbeera zino zonna owooluganda tuulako wansi ng'osaba ogambe Mukama oyagala njige ki Mukama mu kino, onjigiriza ki Mukama, ondaga ki Mukama. Ntegedde nti ggwe Mukama weewombeke wansi w'omukono gwa Katonda ng'okoze olutaali mu njuuyo. Kola olutaali mu njuuyo ogambe Mukama nzize mu maaso go, nsonyiwa, nsaasira, njagala kumanya, njagala kutegeera, njigirize ekkubo lyo, nkuuma. Era n'agamba nti naye olitunula n'amaaso go Katonda ng'akukuuma nti tewali kabi akalikubaako so tewali ekibonoobono ekiri kusemberera ekinaasemberera weemayo kubanga ali kulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna. Balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwesettala ekigere kyo ku jjinja. Ne bw'olirinnya ku mpologoma, ne bw'onoolinnya ku ssalambwa, ne bw'onoolinnya ku musota wansi w'ebigere ebyo agambye nti ali kugulumiza waggulu kubanga omanye erinnya lye kubanga otegedde erinnya lya Katonda nti bw'onoomukaabira anaakuyitaba, anaabeera wamu naawe. Bw'onoonakuwala mu kiseera ekiringa kino ng'onakuwadde ng'olina okutya, ng'olina okweraliikirira, nga tomanyi gy'onoojja bbiiru, nga tomanyi gy'ojja kyakulya. N'agamba nti anaakuwonya, anaakuwa n'ekitiibwa, anaakuwangaaza nnyo, n'akukusa n'obulamu, nti era anaakulaga n'obulokozi bwe. Olunaku olwaleero abooluganda, Katonda waali ayagala tulaga bulokozi bwe. Katonda waali ayina kyatulaga. Tuggule amatu gaffe, tusaba Mukama aggule amatu gaffe ag'omwoyo tuwulire eddoboozi lye. Tusaba Mukama aggule amaaso gaffe ag'omwoyo tumulabe nga tumunoonya. Tusaba Mukama aggule emitima gyaffe, ekigambo kye kituule ku mitima gyaffe. Ekigambo kye kwe kwagala kwennyini kituula ku mitima gyaffe. Ekigambo kye ge magezi gennyini. Ekigambo kye kye kigenda okutuluŋŋamya. Kyova olaba tulina okwambala seppeewo ey'obulokovu nga tugitadde ku mutwe gwaffe, seppeewo ey'obulokovu nga twambadde, nga tutadde obutuukirivu mu kifuba, nga tusibye omusipi ogw'amazima mu kiwato kyaffe era n'ebigere byaffe bitwale enjiri ey'emirembe. Omanyi lwaki? Katonda nga bw'atuwadde amakanisa. Leka tutwale enjiri ey'emirembe tubuulire Katonda, tubuulire Yesu, tubuulire obulungi bwa Mukama, tubuulire Katonda ky'asobola okukola. Embeera ne bwe zibeera nzibu tuveemu ebigambo ebikomyawo obulamu bw'abantu, obukomyawo emitima gy'abantu. Tubeere n'enjiri ekomyawo obulamu bw'abantu eraga abantu Katonda. Katonda atuwadde agamba nti bwe tumumanya tunaamanyika. Bwe tuba twagadde Katonda naffe tunaamanyika. Ate era bwe tubeera nga tuweereza ennyo Katonda, nti oyo aweereza ennyo Katonda asanyusa nnyo Katonda n'abantu bamusiima. Luli ekyawandiikibwa ekyo twakyogerako mu Baruumi 8:14. Era nsaba Katonda ono abawe mwenna omukisa kamala okubawa ekyawandiikibwa kino kyembadde ngamba wano nti bwe twagala Katonda kubanga yatuyita to be known. Ekyawandiikibwa kiri mu Bakolinso 8:3 agamba nti we were called to be known. Twayitibwa okumanyibwa olw'okubanga twayitibwa Katonda, twayitibwa okwagala Katonda,
era bwe twagala katonda tulyoke tumanyibwe. Abooluganda ffenna twagala okumanyibwa, naye atayagala kumanyibwa twagala okumanyibwa, naye okumanyibwa kwa njawulo ate n'okuva ku kitiibwa kya Katonda. Katonda tetusobola ate kutwala kitiibwa kya Katonda, naye nga tusobola okumanyibwa mu Katonda kubanga ye atwebagala n'atukozesa. Kati bwe tujjayo enjiri ya Katonda n'ebigambo bya Katonda ne twerabirira ne twefaako nga bwe batugambye bannaye musigale eka awaka, mulye bulungi, mwefeeko, mulye ku bibala, lya ku doodo, lya ku greens, nywa ku mazzi bannaye, teekawo ekicupa wali, waakiri kale pima time ogambe nti every after 2 hours or 3 hours nywayo sipu y'amazzi, nywa ku mazzi. Era ojja kulaba ng'otuludde, skini ye ejja kuttulula, ojja kulaba ng'obulamu bwo buddamu endasi. Wummulako bw'omala okulya kamere, wummulako. Mukama atugamba ebintu bingi nnyo bannaye. Bw'obeera nga waliwo ky'ofunye muno mu kuyiga kuno, Mukama yeebazibwe. Bw'obeera nga olina ekibuuzo, Mukama yeebazibwe. Naye nga ye Katonda atuwonya, ye Katonda atulokola. Agambye nti njogedde n'okukola siikikole, njogedde n'okutuusa siikituuse. Nze Katonda wammwe yennyini mwene, nze Katonda wammwe yennyini abalokola. Ye Katonda owaffe yagamba tagenda kutuleka. Labayo bw'agambye nti tojjukira bibi bya buvubuka bwange. Dawudi ng'era asaba mu Zabbuli 25 olw'omusanvu nti newankubadde ebyonoono byange onjijjukire ng'ekisa kyo bwe kiri olw'obulungi bwo, ayi Mukama. Katonda tagenda kujjukira bibi byaffe era eby'obuvubuka bwaffe kubanga twetoowazizza ng'abawombeefu ne tumusaba. Agambye mu lunyiriri olw'ekkumi olw'erinnya lyo, ayi Mukama, onsonyiwa obubi bwange kubanga bunene. Bwe tulaba obubi bwaffe, bw'oba olabye obubi bwo gye bukoma oba butono oba bunene, Mukama mugambe kino kyatuyitidde kubanga bw'okikola bw'otyo oba ogonze mu maaso ga Katonda, era naye Katonda ajja kukusonyiwa era ajja kukuwonya. Katonda yeeteeseteese okutusonyiwa era okutuwonya. Wabula kyayagala, ayagala tugonde, ayagala tuwulire erinnya lye, ayagala tumusoose mu bye tukola byonna nga Katonda yasooka. Bw'ozuukuka ku nkya Katonda gw'osoosa, n'omusaba, n'omusinza, n'omuwa time, n'obeera ne devotional time eyo, akaseera ak'okunyumyako ne Mukama. Okiwulidde? Kaakati n'agamba nti emmeeme ye eneetuulanga mu mirembe, n'ezzadde lye linaasikiranga ensi. Omuntu atya Mukama aluwa? Oyo gw'anaayigirizanga mu kkubo lye ly'anaasiimanga. Olabye mu Zabbuli 25:19 lyayina eno yannyumidde nnyo. Agambye nti omuntu anaatyanga Mukama aliwa? Oyo gw'anaayigirizanga mu kkubo lye ly'anaasiimanga. Katonda bw'akuyita bw'ati n'akuyigiriza mu kkubo lye, ye Katonda ly'asiima. Atya Mukama yaliwa? Oyo akkiriza okuyiga ekkubo erya Katonda kubanga ye Katonda asiima okukulaga gwe ekkubo etuufu. Kyova olaba mu Ngero 3:6 agamba nti kale ngendo zo ziyiringise ku nze nange naakulaga ekkubo etuufu. Katonda kino kyatwagaza nti ffe tumulindirire. Okwo kwe kwetoowaza bwe buwombeefu. Tumulindirire nga tumubuuza. Ebintu ebisinga tugenda ne tubikola bukozi, naye oluusi ne tutasaakingako eri Katonda, ne tutalinda kutuluŋŋamya. Naye Mukama ye Katonda waffe, is the first man. Tumubuuze atuyigirize mu kkubo ye ly'asiima. Emmeeme ye eneetuulanga mu mirembe. Omuntu oyo akkiriza okuyigirizibwa Katonda mu kkubo lye ly'asiima, n'ezzadde lye linaasikiranga ensi. Oyo omuntu Bayibuli egambye nti emmeeme ye eneetuulanga mirembe. Bwe tutuulako kaakati ne tukkiriza Katonda tuyigiriza mu kkubo ly'asiima, emmeeme zaffe zigenda kutuula mu mirembe. Era n'abaana baffe banaasikira ensi, ezzadde lyaffe lyonna linaasikira ensi. Ekyama kya Mukama kirimu abo abamutya era anaabalaganga endagaano ye. Ekyama kya Katonda kirimu abo bokka abamutya era anaatulaganga endagaano ye. Kakati Katonda ayagala ffe tubeere nga tumanya endagaano ye, tubeere nga tumutya, alyoka atulage endagaano ye. Era n'amaaso gange ganaatunuliranga Mukama ennaku zonna kubanga ye anajjanga ebigere byange mu kyambika. Abooluganda, Katonda ajje ebigere byaffe mu kyambika kubanga tumuwulidde. Weebale nnyo okuwulira eddoboozi lya Katonda, weebale nnyo okukkiriza Mukama Katonda, weebale nnyo okuwulira ebigambo bya Katonda, weebale nnyo okutambulira ku bigambo bya Katonda kubanga kati otegedde nti Katonda ye Katonda, ye Katonda tewali amusinga. Tulina kwesiga ye,
tulina kumubuuza mukama nkoze ntya nga tonnabakola kintu kyonna buuza katonda balirira obulamu bwo buwe etayimu obulamu bwo bufeeko weefeeko owooluganda fa ku baganda bo fa ku mukyala wo fa ku mwami wo mukwano gwo abooluganda twefeeko abooluganda tubuulire ekigambo kya katonda abooluganda tuwummule naye ng'ate tusabira abali mu ddwaliro leka tusabira abantu abali mu ddwaliro abasawo abajjanjaba badokitaazi bonna abakulembeze abatusalirawo nabo nga tubawuliriza era tugondera bye batugamba era n'ababuulizi b'enjiri abali ku online zibannange weewuunya nti katonda alinga atugamba nti abange kakati neeka musobola okusaba naye mukama akolamu kirungi atuleeteddemu kirungi era tumugulumiza nga tumwebaza gamba mukama ntegedde ebigambo bino era weebala okunsonyiwa era weebala okunyamba era weebala okundaga ekkubo n'olwekyo olunaku olwaleero nzikiriza nga ggwe katonda era nzikiriza yesu ng'omulokozi wange era n'atambulira mu kkubo lyo n'atambulira mu kisa kyo n'atambulira mu maanyi go weebale nnyo mukama okumpa ekisa kino bannaye mukama abawe nnyo omukisa amanya gange nsigadde nga ne Mary Kawaala era tujja kuwuliziganya Monday. God bless you. Amen.